Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza gwatana twengako kirya wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko oberenga otweyungako. Kakati nno ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo ng'omukwano gwange abadde tonnakimanya abadde tonnakimanya ebintu byakyuse dda. Democratic Republic of Congo etransferinze abasibe baayo 15 ne bawaayo mu mikono gy'aba M23 ne bawaayo mbayeekera okuteekawo concrete step esooka okukakasa nti nno bagenda maaso n'okunyweza 2025 peace agreement oluvannyuma lw'emyezi ejaddire bukyanga bateeka endagaano oba bukyanga bateeka emikono ku ndagaano eno ey'okubanga baliriizinga abasibe. Wuliriza gwe omukwano gwange mpuliriza. Kakati Democratic Republic of Congo ye ekoze step yayo esooka ng'egamba ffe twagala tubeere nga tuteekawo concrete okunyweza agreement yasayiningibwa mu mwaka ogwa 2025 mu agreement eyakolebwa. Newankubadde wabaddewo ddire wabaddewo ebisoomooza bo bagamba nti tusazeewo kati tusobole okuba nga tuliriizinga abasibe. Kakati nno ekitongole ekya Red Cross kya facilitatinze handover eno kyekyabadde ekisaale mu kufacilitatinga handover eno era bye babadde bakalabalaba bakaliisoliiso buli kimu nga kigenda mu maaso. Move eyakoleddwa nga eno yagattiddwako ne Uganda nga tebannaba kubeera nga bahandolinga over abasibe bano mu bayeekera ba M23 mu b'obuyinza. Move eno efollowinga April 2026 agreement eyakavaringibwa near 500 prisoners abagenda maaso n'okuteebwa okuteekawo verification and similarities okulirizinga condition egenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Kiri anikiriya oba abasibe 15 bava mu April list eyafulumizibwa abayina okuteebwa abasibe 500. Families ezaseparatingibwa ne conflicts handover ya offarinze akabonero mu process eno nti government saako n'abayekera ba M23 bagenda gaininga evidence ku agreement okuproducinga practical outcomes mu nteeseganya ezagenda maaso. Kyokka newankubadde bagenda mu maaso nga balwanagana bagenda maaso n'okulaga ba prisoners exchange nga bagenda maaso n'enkola eno ey'okuwanyisiganya abasibe, naye olw'okubanga okulwana kukyagenda maaso tekusobola kubeera substituted okuresolvinga deeper conflicts egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kyeŋŋamba kye kino, newankubadde bagenda maaso n'okubeera nga bawanyisiganya abasibe buli omu aweeyo abaamunne, kino tekigenda kubeera nga kikkakkanya conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Era olutalo lujja sigala lugenda maaso, emmundu ejagenda etokota ejja sigala etokota, abantu bajja sigala bafa olw'ensonga nti olutalo olugenda maaso tebalwanira basibe, bayina issues endala zibalwanira era bayina n'ensonga endala lwaki balwana, lwaki agreements zonna zibateeka ku mukono zibateekako omukono tezigenda maaso na kuteekebwa mu nkola. Kitegeeza waliyo embala endala ezaabwe, waliwo personal interest zaabwe zibasirikira ezigenda maaso n'obateekisawo conflicts zino mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko nga bulijjo sobola okubeera nga tunyweza amayengo g'omukutu guno. Jjukira nti nno kyekintu kyokka kyokka kyosobola okukolera channel eno okusobola okubeera nga tukulaakulanya amayengo n'eddoboozi nno ttambula ku subscribinga, ku sharinga na kulayikinga. Kikyokka kyokka kyosobola otukolera ly'ettaffaali ly'osobola okubeera ng'otwongerako gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukyagenda mu maaso, wuliriza ebyo byonna byonna nga tubyogera nga tugenda mu maaso. Embeera erabikiddwako mu kuwanyisiganya abasibe
newankubadde abasinga bo balabanga akabonero ak'okugenda mu maaso n'okubeera nga bateekawo akabonero ka ceasefire ne agreement zino okubeera nga zigenda mu maaso. Ffe abamusuwe tukiraba balinga abagezaako okwebbayingira time beegulira akadde basobole okubeera nga bategeka strikes zaabwe bulungi nnyo era nga bulijjo batera okukikola. Kati Sogwe munansi wa DRC tewandisaanye kubeera nga weenyumiriza mu kikolwa kino ekigenda mu maaso n'okukolebwa. Abasinga bayinza n'okuliriizingwa naye nga bakessi. Eyo nayo strategic move ndala. Basobola okubeera nga bakessi nga baliriizingiddwa basobole okubeera nga babakettera ku sayidi zombi. Yes, embeera egenda maaso eraga engeri transfers nga zigenda maaso n'okukolebwa abakulembeze abo ababayeekera ba M23 nga bagezaako okubanga balaga ekigenda maaso. Nkugambye Red Cross be babadde ba mediator babadde abasaale mu kufacilitating ensonga zino n'okulalaba process eno nti egenda maaso n'okubanga ekumekkerezebwa etambula bukwakku ebintu bitambula bulungi nnyo. Waliwo akabadi konna kubanga mu process eno ate beetaaga musibe n'omu kufiiramu. Singa wakolebwawo ensobi emu weeti singa wakolebwawo ensobi emu weeti ne wabaawo omusibe akafiiramu muganda wange tebiba birungi. Kitegeeza process eba egudde butaka. Process yonna ebadde ekoleddwa n'ebigendererwa biba biganye era ne kitegeeza peace agreement eba violatingiddwa. Era kino kiba kigenda kujjawo essuubi nti wali peace process n'emu egenda maaso okukolebwa etuuzibwe eteekewo emirembe okujjawo violence ezigenda maaso singa na kino kinaaba kibalemye. Transfers zino zipresentinga process naye ate era zayilayitinga engeri waliwo ebisoomooza n'obuzibu. Waliwo obuzibu ku implementations ezigenda mu maaso newankubadde peace process zonna bazikoze buli kimu bakitaddewo naye tekitegeeza nti nno eddembe ligenda kuddizibwa mu Democratic Republic of Congo kubanga nagamba decades eggwanga erya Democratic Republic of Congo lize ligenda maaso nga liyita mu ntalo ezitagambika era nga waliwo obubinja bungi obwetondawo bu Islamic States buzze bwetondawo mu Democratic Republic of Congo era eggwanga lino terifunangako buweerero era ne mulembe gwa Joseph Kabila entalo zino zaaliwo era mwami Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyamaze mu buyinza abadde agenda maaso n'okudeployinga amagye aga UPDF mu ggwanga erya DRC bagende batebenkeze emirembe. Naye kakati kino ekyajjeewo ekyasitula olutalo olw'okuva mu mwaka gwa 2025 abayeekera ba M23 tetwamanya gye lwava naye kiraga nti lutalo lwali luteeketeeke
bajja kino bakyeteeketeekedde kuva mabega bagende maaso n'okubeera nga babeerako ensonga gye baggusa tetumanyi bakulu bakirimu ekyo njagala okugamba nkugambye nti Yoweri Kaguta Museveni babadde basaale nnyo ne Paul Kagame okwefuula nti no bagenda maaso n'okulwanira eddembe mu Democratic Republic of Congo naye ng'ate abatuuze n'ebitongole bigamba nti bano be batandiseewo entalo n'obuyinja bwa Islamic States obuli mu Democratic DRC bennyini buyinza okuba nga babupaatiikawo kigambibwa mbu okusobola okubeera nga olutalo lugenda mu maaso jjukira nti mwene gye mubeera nga mudaaga nga mugamba olutalo lubi bate waliwo abalufunamu entalo zibakolera ssente naddala abakulembeze jjukira nti ebyobugagga bingi bagenda mu maaso n'okusomosa okuva mu Democratic Republic of Congo so eno enkola si yakatandika gojja kulaba olutalo ogambe ipusajja waki olutalo terukomekerezebwa kyekiganya olutalo okukomekerezebwa n'olutalo si lwakatandikawo gwe kyobumanyi obwonna bonna obubinja bwa Islamic States omwali obwa Codeco obwonna bonna obwewaayo nga bulaga nti buli defeated baddayo ne batuula ku mmeeza butonga ekyo bamaze okukiraba kubanga gy'okoma okubeera nga oli mu lutalo ate nga gwalwanyisa omulabe nga tolina achievements gy'okola balina okuteekawo achievements balage nti akakabinja ka Codeco bakamaze kati wakyasigaddeyo aba ADF kati ate wano aba Codeco bwe baba nga bamaze okudefeatingibwa then bagenda ku ranking olulala ate beefuule baddeyo eri bakolewo coalition endala kati neolabera M23 yazimbibwa mu Great Lakes gye yatandikira nejjanga efufugaza newamba n'ekibuga Goma bawamba ekibuga Goma nga bakimanyi nti nno kino kyekyenkizi ekiriraanye ebirombe ebirimu ebyobugagga minerals beetaaga nti singa abasiisidde ekyo kiba kibamala kati olutalo ne luba lukomekerezeddwa ng'omanyi ebyobugagga bebaakabba bebaakakukusa naye bino byonna babikoze America yo kye yakoze ne sanctioninga mineral refineries ezisinga mu ggwanga erya Rwanda bazitaddeko envumbe ezimu zibateebereza okuba nga abayeekera bano zibafulumiza golodi gye batwala golodi okumukolako okumurefiringa kakati ne basalawo bazikuba envumbo sanctions zireme kuddamu kubeera nga zoperatinga nti golodi yenna minerals zonna eziva mu refineries ezo tezikkirizibwa kutundibwa ku katale ka nsi yonna America kyekyo kye yakoze America ekoze ebintu bingi omuli n'okubonereza eggwanga erya Rwanda ng'era ekigendererwa kya kusindiikiriza lutalo luno lubeere nga lukomekerezebwa summits eziwerako zikoleddwa era bazikoze nga tutandikira ddala yatandikira ddala yali ludda ali mu Tanzania mu Dar es Salaam teyavaamu kibala na kimu tulaba ezibadde zigenda mu kibuga Doha nazo ebibala byazo bitono tulaba jjuzi wano mu Switzerland we baateesiganya memorandum of understanding nti buli muntu aliizinga abasibe ne beewa ennaku 15 naye abasibe sibe 15 we baliriizinze wano omulamwa gwali nti buli muntu aliizingeyo abasibe nga 200 ku 300 naye tekyakolebwa nekiraga ki nti olwedde baali side zombi zaali zisazeewo okuteekawo okuviolatinga peace agreement yakolebwa naye nga bamediators abateekamu ssente mu peace agreement zino bateramu ddala akasente akawera era America yagenda maaso n'oziteekamu lwaki mu America lwa nsonga yali interested ennyo mu byobugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo olw'endagaano gye baakola endagaano eno yali ewa eggwanga erya America ebyobugagga bya DRC byonna America ebeere nga yebivunaanyizibwako America bwebanga yebivunaanyizibwako kitegeeza nti kigenda kukakkanya entalo ezigenda mu maaso nti singa osangibwa ng'okukuta n'ebyobugagga ebyo guba musango kitegeeza obba ebyobugagga by'omu America DRC yakola ekintu kino si lwakuba nti yali eyagala nnyo olw'okutunda ebyobugagga byayo nti yali eyagala America egifacilitatingeko mu kukomekereza conflicts kuba kyekintu ekisinga kati obulabe mu ggwanga lyabwe ng'eyagala bagiyambeko bakomekereze conflicts saako n'okuba wakubikozesebwa ku musimbi ng'ogwo
equipments okulwanyisa omulabe okusobola okukomekereza entalo mu Democratic Republic of Congo. Ne bannansi baddemu okweyagala. Displacement awo ziba zivaawo, ebintu ng'ebyo biba bivaawo. Entalo, baŋŋanda kubula, oyinza osanga nga famire ab'eŋŋanda kyenkana okutandikira ku baana baabula. Jjukira nti olutawo kasalo balukawo, buli muntu akwata gage. Ekyo ffenna tukimanyi, nze naawe okimanyi nti era ekintu kye tutayinza kwegomba wano lwe lutalo. Tulusabirira tulekamu newankubadde enkyukakyuka tujagala, naye bwe kataligirya bannayuganda bagamba kasita bananywa amazzi ne bakkuta ne bategeera ki ekituufu kye balina okukola, temujja banyumiza nabo bakooye. Ajjukira bulungi Frank Gashumba ano yavaayo n'abagamba nti essaawa yonna mulindirire M23 mu Uganda. Kaso bannayuganda nammwe mbere beeteefuteefu nga mweteekateeka. Ensonga ezo temuzibuusa maaso. Naye ng'oli ku UG Updates TV kosinzidde obba ng'otuwuliriza, gw'atanatweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati njagala okugamba bino ebigambo wammanga. Lwaki olaba nga eggwanga Uganda liyita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo? Uganda saa zino enyigirizibwa ekitaaliwo luli olw'ensonga zino wammanga. Nti bukyanga Paul Kagame ateeka ndagaano ku Peace Agreement, Washington Accords, okubanga ebyobugagga bya DRC bibulonginga mu ggwanga erya US. Kino kyabanafuya era kyabagobya mu Democratic Republic of Congo. Minerals babadde babba mu DRC weekanga nga tebakyazikukusa, tebakyazibbayo. Kitegeeza nti munnansi wa Uganda ogenda kunyigirizibwa nnyo, emisolo gigenda kweyongera, buli kimu, orders, new system orders zigenda kujja mu ggwanga Uganda. Bingi byogenda okuba ng'osuubira olw'ensonga nti abasajja be babadde babba tebakyabbawo. Kyola ye Paul Kagame akugamba nti nze ndi mu kwedifendinga na kudifendinga ggwanga lyange, tasobola kukkiriza kujja bayeekera ba M23 mu Great Lakes mu Eastern Democratic Republic of Congo eyo mu Northern Kivu province. Tasobola zijjayo olw'ensonga akimanyi nti nno awo aba awedde. Mujjukira eggwanga eryalwana Paul Kagame mu East Africa yasinza okukubibwa sanctions ennyingi era ez'amaanyi, era nga ekigendererwa ky'omumeriko zimukuba kwe kumunafuya n'okunafuya eggwanga lino erya Rwanda. Ekonomi yaabwe eri wansi, buli kimu. Amagye gaabwe tebakyalina ssente zigasasuza kubanga tebakyalina mission gye bagenda. Ekyo nakyo ensonga nkulu nnyo. Kati oluvannyuma lw'omukuba sanctions ezo ez'amaanyi agamba nsigazza ewantu wamu okajjenja akasente kubanga takyali receiving foreign funds ziri awo. Millions yali asinga okureceivinga buli mwaka 2.6, kati afunako million 6 okuva mu ggwanga erya US, ate nga zaali mu bukadde bwa $. Sente zino zaali ziyambako bafacilitatinga mu byobulamu, byenjigiriza, byenkulaakulana, ebintu ng'ebyo. Kati tebakyakola ki? Tebakyazifuna. Ate nga ziyambako n'okusasula ku magye kubanga ekonomi y'eggwanga eya Rwanda nnafu nnyo era ntono, n'eggwanga nga dio population yalyo ntono. Kakati ebyo byonna wabiraba Paul Kagame agamba ate mumale muŋŋambe nti nja amagye gange mu Eastern Democratic Republic of Congo. Nedda, ekyo sijja kikola. Ekyo yakigaana, ekyo yagamba apaana. Olw'ensonga zino wammanga, era n'ateekawo ensonga ze ng'agamba nti yagezaako kudifendinga ggwanga lye. Ezo zonna ze mugamba nti no we are attacking Democratic Republic of Congo, those are my security measures. Whatever it means, ayabagamba whatever it means, I call it security measures. Ngina kubanga ndifendinga eggwanga erya Rwanda. Nagamba nti mmwe mukyogerako bwogezi eyo mawanga nga yali ategeeza bakyeruppe nti ensonga eno mugyogerako bwogezi nga muli eyo mukuba goofu, muli ku draftinga, muli kachesi muzannya, nimugamba nti Paul Kagame awezowinga amajege mumulowooza kyangu. Temumanyi lutalo luyinza kubalukawo mu ggwanga erya Rwanda nga Abahutu balwankinze okwagala okweddiza obuyinza. So n'olw'ensonga yagamba, olw'ensonga eyo sigenda kuganya Abahutu bano bba mwaganya nga munsindiikiriza, munkozesa endagaano
nsobola okuwisdowinga amagye agenda maaso n'okudifendinga eggwanga erya Rwanda. Naye awo ne bamubuuza ekibuuzo kino nti lwaki osuubira nti eggwanga lyo bannansi be batwalibwa ng'abantu, nti ate ggwe ositula olutalo olutwale mu ggwanga lya munno bo bannansi be baffe olw'okuba odifendinga ggwanga lyo, gulaba ng'ekyo kisaanidde? Yagamba, for me those are my security measures. Ebyali bigambo bya Paul Kagame, gwe mukwano gwange mpuliriza. Oli ku UG Update TV nga bulijjo kosinza obanga otuwuliriza, gwe atanatweyungako ekigambo subscribe mukubiriza wansi weekiri kikuoneko bannange tusobole okubeera nga tukulakulanya omukutu guno. Emikulu gino gy'abayamba mu biseera z'okuwenja akalulu, mu biseera by'obululu, mu kaseera k'okumanya information. Oyinza okuba ng'ogaya naye information gye tukuwa eri legit, tukumanyisa ebiva ebule n'ebweya era buli kimu wano okimanya. Ate kati twatandise n'otuteekako live zaffe musobole okubeera nga mumanya ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Nja kuba nkulyaza amaanyiza nnyo obutakulaga mbeera egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Nanti tuli ku mulamu ogugamba nti DRC, Democratic Republic of Congo, yasazeewo ye okulirizinga abasibe era yataddeyo 15 era Red Cross babadde abajulizi be bawitnessing ensonga eno nti ekikola kino kyakoleddwa bulungi nnyo era kyatambudde maridadi saana. Naye tuli mu kwemulugunya, waliwo abasibe bali balina okuliriizingibwa 5 balirizinga, tekisuubire nti nno tebavudde ku abo 5. Akatambi ako kakulaga abaana n'abasibe abawamba bakwatibwa basinga bali kuluutingibwa ne bayingizibwa mu magye, ne bayingizibwa mu buyeekera, ne bagenda mu maaso n'okuba nga batigomya eggwanga. Kati ensonga lwaki olaba Red Cross oba UN ekitaddemu amaanyi abasibe bano baliriizingibwe, baddizibwe ba abaana baddizibwe mu famire zaabwe, baleme kuyingizibwa mu magye kuteekawo rebellion ku ggwanga. Kibagenda mu maaso n'okulwanagana nakyo kwe kukomekereza entalo ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. We twali mu Switzerland, abayeekera bano aba M23 saako ne Felix Sekedi abaamukiikirira okuva mu gavumenti ye, endagaano ezaasayiningibwa tewali ndagaano y'emu yali ekoleddwa, tewali ndagaano n'emu yali eteekeddwa mu nkola. Ekyo nkikubuulira lwaki. Buli kimu ekyagenda mu maaso mu Switzerland we badde waka ku agreement gye baali bakoze, bateekawo buteesi violence, kyalinga ekibagulira obudde bw'okulankinga attacks. Twalaba nga ate obulumbaganyi bususse, buli muntu n'akyusa engeri gye yali alumbaganamu munne, ne batandika okukozesa drones ez'amaanyi nga balumbagana, ne batandika okwettingana. Kyokka tebaakoma okwo olw'okuba nga baali bakozesa ebyokulwanyisa eby'amaanyi ebya tabbu, omwali walumikale drones, omuli tankers, omuli bazookas. Abacivilians bangi abaafiiramu. Era buli olutalo lugenda mu maaso n'okukozesebwa n'ebyokulwanyisa ebya tabbu, bannansi bangi bakafiiramu kubanga ate labayo abayeekera bano aba M23 bo basisidde mu bitundu ebiri density populated ebirimu bannansi b'eggwanga erya DRC. Kale kibeera kizibu gavumenti ya oba amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okutagetinga abayeekera wennyini position mwe baba bali. Kati olw'okuba nti nno babateekako weakness eyo era ekyo bakikwesanga kyakulwanyisa abayeekera bano, kati DRC ate yo kyekola eronkinga bulonkinga oba bannansi bafiiriddemu tebafiiriddemu be bamanyi, as long as waliwo abayeekera ba M23 si ekyo ekintu kikyamu. Kati ate nno n'abayeekera ba M23 ne bava ne beekwasa ne bagamba amagye ga FARDC gagenze mu maaso n'okulonkinga drones ne zitagetinga populated areas ne battiramu n'abantu, ate nga naffe
tubagamba olubavayo ebibagiretanga issue okuba defendinga era ejjanga sympathy ku side yaabwe nga bagamba tetugala kukkiriza magi ga DRC ku violentinga ddembe ly'abannansi nga bagenda mu maaso n'okubadagetinga nga babatta naffe tugenda kukola ekisoboka tulwanirire abantu baffe bo bayita abantu baabwe. Kakati ekyo kiteekawo enkolagana wakati w'abantu bano n'abayeekera nti olaba amagye ga DRC gatutta kyokka abayeekera baliwo tudifendinga olw'okuba nti bajja kuba baagala security okuba defendinga okuva mu budronizi buno obubakubibwa n'ebyokulwanyisa bya tabbu ogenda kulaba nga bali ku sayidi nnyo ez'omuyeekera. Otegedde ekintu ekyo? Kakati awo mu mbeera eyo y'engeri lwaki olutalo luno luganye okukomekkerezebwa. Era olutalo olusi lwakomekkerezebwa kati olw'ensonga nti DRC yandirekedde abayeekera bano aba M23 ne bateeseganya ne boogera naye eyagala kulaga lyanyi nti tubasobola ate eyagala kulaga ne bu Islamic State obulala buleme kuvaayo kwesowolayo baagala kulagako kibagenda okukola abayeekera ba M23 batiisetiise bateekewo embeera etiisatiisa eri bu Islamic State obulala nti tebwentantala. Naye kino kigenda kubeera kizibu kubanga abayeekera balina ababaakinga newankubadde DRC efunye babackers bangi nnyo omuli America, omuli Switzerland, omuli South Africa, omuli amawanga mangi ageegasa okuba nga galwanira ku side ya Democratic Republic of Congo basobole okubeera nga bakomekkereza olutalo. Naye kino kibadde kizibu nnyo nga wenkugambye nti embeera yatakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira. Kakati ne bano bagamba musajja yatukubye drones ne tanka tuyinza tomulekera tubeeko kye tukola ekitiisatiisa. Era ojja genda okuwulira mu bitundu omuwangaalira abayeekera abajasi ba DRC nti balankinzeeyo ebizuka ate ekyewuunyisa bakolera mu process zino eza ceasefire nti wabeerawo akaworaawora nti olutalo lusiriseemu bate bano we bagenda mu maaso n'okulankingira attacks ez'amaanyi ne weesanga nga bannansi bafiiriddemu. So ekintu ekyo bano balina okikonsidalinga ennyo. Ye Paul Kagame tetujja mwesigamako nnyo olw'ensonga avuddeyo enfunda ng'abyegaana ye yakomba kwerima n'agamba nze sinza backing abayeekera ba M23. Juze baavaayo ne bagamba nti abayeekera ba M23 baddeyo mu ggwanga lyabwe erya Rwanda. Yagamba nti muyinza mutyo gwe bannansi mu nsi yaabwe balagewa mubakomekkereza bagende mu ggwanga erya Rwanda gye batabeera. Ensonga ezo information eyo nagibawa bannange saagala ate tubeere nga tuddiŋŋana nga twetooloola buli kimu nze nkibawa. Kati ki ekiddako oluvannyuma nga basibe bano balirizingiddwa 15 kati DRC esuubira oba UN ne Uganda Uganda Cross Red Cross facilitating ensonga zino esuubira okuba nga erindirira abayeekera ba M23 nabo okuvaayo okukola ekintu kye kimu okugamba nti bannange nti naffe tutaddeyo abasibe 20 baabo tebannakikola bo bakyali mu process naye nga ekyo tulindirira okuddamu okulaba mu mbeera eyo nti n'abasibe bano bateereddwa nti ye. Kakati ze zimu ku nsonga ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Nga bulijjo njagala tubeere nga tuyitako ko mu comment section yaffe tusomeyo abantu nga babiri abagenda maaso n'okuba nga muwuliriza mubeerako entakera musinguzi eri area webale kubeerako Naluwoza Taufi webale kubeerako Yugi Update CV Nachweje Jacqueline. Is it Jacqueline? Yeah, Jacqueline. Webale kubeera ku Yugi Update CV. Wani omulala wano twagala kumaliriza tugende mu live yaffe. Musinguzi ozeemu n'oteesa neggwe nkumaze saagala mbeere nga nkuddamu. Nachweje Jacqueline nawe ozeemu n'oteesa. Ezara Bwambala
bale kuteesa kyekirala Maggie Schemes, Janet Masika nammwe kwe muli. Banange olw'obudde munzikirize tukomekereze wano, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.